Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Olunaku olwaleero bwali bwe ruti essaawa zaali za kumakyera nga wenkoledde eggulire lino oba wenkoledde updates zino nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali agenze mu bitundu ebyeruuka nga yali agenze kukola ki byali biseera bya campaign. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze Luuka district mu side eyo ez'Ebusoga ng'era bw'omanyi yali presidential candidate ali fule nominated wabula bwe yali yakatuuka ku venue mu kifo we yali agenze okubanga ate ayogerako ne bannayuganda bawangalira side eyo oluvannyuma lw'amaanyi ge yali alaze mu kampeyini ezo ez'akalulu ka 2021. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja aba poliisi abawanvu n'abampi wabula nga kigambibwa nti bano tebaalina ba poliisi wabula balinga ba SFC be bayambalanga ebyambalo bya police ne bagenda ku venue His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ayogenda okubanga ayogerera ne basalako bamukwata mu nkwata eyali ey'obulabe ennyo era bwe bamukwata bamukuba mu kimotoka kikabangali ekyabwe kyennyini kye basibiramu abantu. Oluvannyuma amawulire gatambula abaabeeranga ku Red Zone TV ey'ebiseera ebyo mubijjukira mu kibuga Kampala, mu kibuga Masaka, mu kibuga Mbarara n'ebibuga ebirala byonna okwetooloola eggwanga Uganda batandika okwekalakaasa abantu ne batandika okuteekawo ensasagge nga bagamba tetugenda kukkiriza omukulembeze waffe kubeera nga akwatibwa. Abantu baafa olunaku olwaleero, abantu bangi bafuuka balema, bangi baafuna ebisago ebiri permanent ebitagenda kuva ku mibiri gyabwe. Era we twogerera ng'olunaku olwaleero ku kitebe ekya National Unity Platform lunaku lukulu nnyo era we twogerera gwe ali ku mukutu guno weekuumireko kubanga bino byonna ogenda kubitegeera. Ennaku z'omwezi zaali nga 18 n'ennaku z'omwezi nga 19 gwali mwezi gwa 11 omwaka 2020 era we twogerera gy'emyaka 4 egyakayitawo oluvannyuma lw'abagenzi okufa. Kino nno nga kyekyaviirako omwezi guno okugutuuma Black November kubanga bamukwata ng'ennaku z'omwezi zaali 18 mwezi gwa 11 bwe yali agenze Luuka era bwe bamukwata embeera yali ya bunkenke nnyo. Abantu ne batandika okwekalakaasa, poliisi n'amagye ne batandika okuggyayo ebissi nga balinga abali mu lutalo okwetooloola ebibuga byonna eby'eggwanga erya Uganda. Ebusoga, mu kibuga Jinja, mu kibuga Iganga ne mu bibuga ebirala ne Luuka yennyini gye bamukwatira obunkenke bwali bungi nnyo. Abantu beeyiwa ku nguudo nga bawakanya okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nno nga tebyakoma eyo. Mu Central oba mu Buganda ebibuga byonna kumpi ewaffe Mityana wano we tuli, mu kibuga Kampala, ekibuga nga Masaka, Mukono, Wakiso n'ebibuga byonna okwetooloola eggwanga oba okwetooloola ekitundu kino ekya Buganda. Ne tugendako ne mu Western Uganda mu kibuga Mbarara wakati abantu baavaayo nga bagamba naffe tetujja kukkiriza oyo naffe twamulonze oba tubadde twetegese omulonda nga ye mukulembeze waffe bwe bamukwata tetumanyi kigenda kubeera nga kiddako gwa mpuliriza. Bunkenke bwali bungi nnyo, ebifaananyi ebimu sijja kusobola kubeera nga mbikuterawo wano olw'embeera za community guidelines biyinza okuleetamuko obuzibu wabula ng'ebyo obunkenke bwali bungi. Abantu baafa, abamu baafuuka abalema nga ne wetwogerera olunaku olwaleero obulamu bwabwe tebuliddamu kufuuka kyekimu oba tebaliddamu kubeera nga bwe baali oluvannyuma lw'embeera eyateekebwawo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga akwatibwa mu bitundu ebyeruuka. Wano nno mu kukwatibwa kaali kakodyo ki okusinziira ku bagoberera ensonga kigambibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye baali bamaze okulandinga mu bitundu ebyeruuka wakati mu kusaba akalulu era nga yali fule nominated. Bano ne beekweka mu biseera ebyo COVID-19 eyaliwo newankubadde nga mu ggwanga eya Uganda kigambibwa nti oba oliawo teyali nawamaanyi bw'atyo wabula abasajja baatya nga balaba amaanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu galeese nga n'akalulu officially oba okusinziira ku statistics yali yamaze dde okulabika nga favorite okubeera nga agenda kuwangula akalulu kano. Abasajja ne bagamba tetugenda kukkiriza mbeera eno genda maaso. Oluvannyuma lw'abantu okutulaga sayidi gye baliko abasajja batandika okutta abantu mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala byonna okwetooloola eggwanga erya Uganda. Okwekalakasa kwali kw'amaanyi nnyo, abantu bangi nga bwe nkugambye baafa. Ennaku ezo 2 ze zasinga okuvaako obuzibu. Abakungu mu gavumenti ey'Emmengo, abakungu abantu abawummula abamanyi ebyobufuzi ne ebitongole eby'amawanga amagatte byavaayo nnyo ne bivumirira General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ku kikolobero kye yali ekoze eky'okutta bannayuganda okukuba bannamawulire nga kigambibwa nti abantu abaafa baali basukka mu 10 newankubadde nga gavumenti yawandiisa omuwendo mutono ddala. Bino nno byagenda okubeerawo
nga kalulu kabulayo emyezi mitono nnyo kabere nga kalondebwa wabula nga okusinziira ku statistics nga bwe nkugambye ba kye tuyita online polls nga zaali ziraga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu yali agenda kukawangulira waggulu ng'era bwe gwali gwampuliriza ojja kukkiriziganya nange nti omusajja akalulu yakakuba mu mbeera eyali tesuubirwa. Kino nno bwe kyajja guno si gwe mulundi ogwali gusoose okubeera nga yali akwatibwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakwatibwako emabega mu campaign era wakati ku lunaku lwa nomination lwennyini abasajja baamukwata ne batamukkiriza kubeera nga asomera abantu manifesto ye kubanga ye activity yali egenda okuddako ku kitebe kya National Unity Platform ebiseera ebyo ekyali kisangibwa Kamwokya. Wabula wali ekyambogo yali yakava okubeera nominated olwasoma manifesto ye briefly abasajja tebaamukkiriza kubeera nga yeeyongerayo. Ekyaddirira kwali kumuvumbagatira ne bamuteeka mu mmotoka eya poliisi okumala kumpi olunaku lulamba. Abantu ne babakuba emiggo, bannamawulire ne babakuba emiggo, embeera yali ya bunkenke nnyo, ekibuga kyonna ne kisaanikirwa abasajja ba poliisi, aba UPDF n'ebitongole ebirala byonna ebikuuma ddembe. Kakati no lwe lunaku olwaleero mu kino kye tuyita today in history, lwe lunaku oluba olwaleero embeera nga ya bunkenke nnyo. Ennaku z'omwezi nga 18 mwezi gwa 10 mwaka 2024 nga bwe luli olwaleero bwe buti bwe bwali era bwakya bwe buti nga bwe lukedde embeera amawulire ne gafuluma nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga akwatibwa. Uganda teyaddamu kubeera kyekimu era nga wetwogerera y'emboozi nga abakulu bakyafaafaagana n'emboozi eyo okulaba butya bwe bayinza okugijja mu byafaayo by'eggwanga. Eyali presidential candidate eyali favorite okubeera nti yandibanga yaliko embeera y'okuwangula akalulu ako baamukwata mu nkwata eyali emenya amateeka. Abaana bangi baafa abatayina musango, bannamawulire bangi baasibwa, ebintu bingi byayonoonebwa era nga wetwogerera olunaku olwaleero lwe lunaku olw'okujjukira abagenzi abafiira mu mbeera eyo mu kwekalakaasa okwali mu kibuga Kampala oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukwatibwa mu bitundu ebyeruuka. Njagala kubanga ate nkuleka wano bwe nti bwentandise olunaku olwaleero weekuumire ku mukutu gwaffe gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna kankongera akatambi kano akaaliwo oba engeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye baamukwatamu. How do you put the presidential candidate like Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.